Emyaka gyamuwadde okubanga abaddewo naffe ng'atulera. Maama waffe mwogerako ng'omukazi abadde omukuŋŋaanya, abadde atukuŋŋaanya. Maama abaddewo nnyo ku lwaffe. Maama abadde atwagala nnyo nga tolina kintu ky'oli mugamba nti n'oba gundi yakoze bw'ati n'omulaba ng'anyiize nti oba anyiigidde gundi. Essaawa eyo yokka oba we wakikoledde awo wakirabira, naye bwe kiyitako olunaku ng'omulaba azzeeyo ng'akubudaabuda ng'omwana. Maama waffe, maama alwadde. Yesu mulokozi wange lero ndi uwoweka omusa ogundaziza nebaza nnyo nebaza pasita taata tukwebaza kubanga obaddewo nnyo ku lwa maama waffe. Bannange maama talina ddwaliro ly'atatuuseemu, buli ekibadde kyetaagisa ng'agamba mumutwale oba ssente mmeka tunoonya bulamu bwa maama, mumutwale buli wamu tutuuseemu. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Katonda mulungi yatonda eggulu n'ensi, tukwebaza nnyo nnyini olw'olunaku luno. Tukwebaza kubanga wasazeewo okutwala omuddu wo Nnaalongo omuzzeeyo mu nnyumba gye wamuteekerateekera. Mukama ndo tukusaba gwe yajja n'okubagiza n'onyiga ebiwundu ku bantu abali bakungubagira Laazaalo, n'abaddu bo abali wano abakaaba amaziga, abasinda olwa maama waabwe, olwa mwannyinaabwe, olwa jjajja, olwa buli kintu bw'abadde amuyita. Tusaba Katonda affe gw'oba obagumya. Leka omukono gwo ogw'omwanya ogw'obwa Katonda gwengera okweraga n'okweragira ddala mu bulamu bwa Nnaalongo wadde ng'agenze, naye ne mu kifo kino Mukama akola ebinene. Leka ebyamaanyi byongera okulabisibwa wano mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Tuleko wansi. Kansabe abaana gye bali basembere kumpi. Basaba ne bannyabo mpitibwa Omusumba Godfrey Wagga nga nkulembera ekkanisa bagita City of the Lord Church eri awo Kaleerwe, nga nze musumba wa Nnaalongo, nga tubadde ne Nnaalongo emyaka 18. Naye mbadde ngamba abantu nti ebintu ebimu tebisikirwa. Singa Nnaalongo abadde alina akyasobola okundekera yandirekedde okwagala okwo. Laavu gy'abadde alina, abamumadde okumpi bayinza okukitegeera nti kyenjogera kituufu, nti laavu ya Nnaalongo yabadde ensukkulumu. Nnaalongo nga kyewunyisa nga muyita maama, nga ate naye ampita taata, ng'essanyu lye buli kaseera abeera musanyufu. Kumwe abalala simanyi, naye kunze era nga nzaamu amaanyi nnyo n'amaanyi. Naye nga tetunagenda wala, waliwo njagala nzeeyo akazindaalo katono, kubanga chairman w'ekyalo tannatubuuzaako, ate nga tulina okuwulira n'aboogezi abalala aba famire abagenda okwogera ku bulamu bwa Nnaalongo. Naye nga tebannaba nga bwe bajja, twagala okwebaza mwenna abakoze omulimu ogw'enjawulo, naddala abaana okujjanjaba maama waffe. Tubakubireko mu ngalo.
njagala okwebaza muwala wange Susan n'omusumba Losias olw'omulimu omunene nnyo gwe mukoze. Mukama akibabalire. Njagala okwebaza abatuuze b'Ekyebando mwenna abadde ne maama waffe ebbanga lino. Abatuuze nammwe mwebale kubanga nammwe mumukuumye Naalongo, nawakubadde nyiza okugamba nti naye abakuumye, naye nammwe mwebale mumukuuma, mwebalire ddala. Twagala okwebaza abasawo abakoze kye basobola nabo obusobozi bwabwe, naye amaanyi gaabwe ne gakomaawo. Naye omuntu omwadda ngamba nti Naalongo yafudde nga yenna ali mu mirembe, teri agenda mu ggulu ng'alwana. Bano be mulaba baliwo bafa ng'emikono giri eri, amagulu gasamba gali eno, amannyo gatanudde eno, n'amaaso agakanuse gavuddemu. Si lwakuba nti balina kufa bwe batyo, naye balina kye balaba ekibanona, balaba entiisa. Setaani ng'akola ki? Ng'abatwala nga balowooza bwe banaasamba baneetaasa, naye nga tebasobola kwetaasa. Naye abagenda mu ggulu bafiira mu mirembe. Neebaza Katonda ku lwa bulamu bwa Naalongo kubanga yabuwa Yesu. Olumu ng'akubuuza nti naye Yesu tunaamuwa kiffe kyatukoledde, ng'awa obujulizi obw'okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Naye gwe simanyi bujulizi bwowa, naye Naalongo abaddewo obujulizi obw'okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe buli kaseera, ng'amukoze bulungi, nga yeebaza Katonda, nga talinaamu wadde akemulugunya nti oba Katonda okoze bw'oti. Naye mwabamu akantu katono kakwerabizaani Katonda. Kati neweebuuza kiki ekyo kiyinza okukutuusa okwerabiza Katonda? Amiina. Simanyi oba abogezi ne chairman waali. Kanjira nkomaawo Naalongo omukulu ono ayite chairman atwanirize bulungi mu kitundu kye, ye nannyini mutuuze n'aba ebifa ku jjajja n'abaana, then tugende mu kigambo kya Katonda. Tweyanzize. Bufuzi n'endulu tukuba, naye omuntu wa Katonda ekigambo kyatuwadde kyakatuwaako. Lwaki tumuwa obugalo obutono? Tumwongere engalo ez'amaanyi. Munzikirize kana akadde Peter Ssentebe ow'ekitundu kino. Tusanyusa okubala abasawo bannyabo abazze wano okukungubagira maama waffe jjajjaffe. Nze amannya n'eddoboozi Sebambulidde Joseph Busa, ndi mutuuze ku kyalo kino era nze Ssentebe. Maama ono simanyi kye nnyinza mwogerako kuba nafuna amawulire ku Sande saali ku kitundu gye nali nti maama afudde. Nekubira abantu bange ab'enjawulo ne bagamba nedda, naye navaayo nenzija sawa zalinganga 11 12 nensanga abaana wano. Abaana mbamanyi naye lwakuba sibamanyi bannya, mmanyi nti baana baawo. Ne mbabuuza amawulire genfunye matuufu? Ne baŋŋamba nedda Ssentebe, amawulire si matuufu, naye tetumanyi ani yatambuza ki mawulire ago. Ekyo nno ne kinzizaamu amaanyi, ne ntambula ne nzikirira ewange. Naye jjo kyankubye wala, essaawa zaabadde nga 11, nabadde n'omwami Ssebuliba, nabadde naye awo mu paakingi nga tulina emmotoka gye tuliko, ne bamukubira essimu ne bamugamba nti Naalongo afudde. Awo we nategeeredde. Kibi nnyo nnyo nnyo, tusaaliddwa ffe ab'Ekyebando Nsooba olw'okuba nti tuviiriddwako maama waffe mukadde waffe. Tewali mukadde kyabadde akola n'atampisaamu kasimu ne nzija wano ne tubaako bye twogera. Era
tewali mukadde kyabadde akola mukulu Magalawo yamanyi n'abaana abalala mbutuufu n'atampita nagamba mutabani mbadde nsazeewo nkole kino na kino n'okiraba nga kyabwenkanya n'ogamba maama ekyo kyokoze bwe kityo bwe kirina okubeera n'oteekako omukono naye mukadde waffe ono atusadde nnyo. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Amabala nkukumugire kunyateni skofu uyo mama wanalongo wanagwiri abandi mwekagusa iyi nalongo muhala wawa kabisi nalongo abire mwana wangu nzima muno ruhanga obumezi bwa nalongo byasoboyize byona nalongo kukora cyane umunsi mungu nzima ruhanga kumpa nalongo omwana omurungi nalongo akasoma omusomo yakimara nalongo yakora mulago nalongo yayekwasa mukama naiva nko mukazi wena nalongo akatuletera na bweru omwami we ebintu byona babireta nisima bona aba saidia ibana nalongo abakuba afide tutukubanja ebintu byona bakabireta gomesi ya mama akakijwara na hati ingine byona nalongo akabikora atiedi nimanya mubiri tole naitwe betwe bale kutese kitinisa nisima muno abana abanalongo n'abatanzi webale kuba mwana murungi n'abukalu webale kuba mwana murungi Dora webale kubere mwana murungi Magala Hakim Muchibi Susan ninkusima muno nimbasima muno mwebale kurolera mwana wange no mutima gumu omwananga afwire tene kyajuzire omwananga afwire abe natunga buli kimu kyona akakibe byokulya ekintu kyona ekikwetagise ky'omuntu mu mwoyo n'omubiri nalonga abe nakitunga mwebale muno bana bange obundanyi n'obunyebere munganyire abaijukuru nenye mwebale muno omulimo gwanyu mugukozire ebisigaire bikaba bitali byanyu ninsima muno mutabani wange mujukuru wange Pastor Losias Bujingo webale kozo mwana wange webale kutugoza ka family webale byone byokozire kandi tonka abantu titwine ko kusobora kusima kwihaho guruhanga akuhe byosima kugonza ni wakusimire nisima muno church omwanange nambe abenasabira nisima muno pastor Godfrey webale muno Dr. Bishop Pastor kujaha mukolo hano kwesa mwanange kitinisa omwana wangu ono akesika ruhanga omwana wangu ono abenagonza muno ruhanga omwana wangu ono buli bunyije hano aberanteramo buflash ebizina gospel music na Friday that time bamutwara mu irwaro obunaizira hano sanga bataka mutwele niko tumutwale mu irwaro akagamba umwana Rose tekama ka flash kange kali akangoza muno obuzino obukabalo obw'Ekiswahili n'obw'Ekinyarwanda betu adeli akangamba nyono bunkuramu ekigambo Yesu nikimara nobunkuramu ekigambo mujuni nikimara adeli twamutwara mu irwaro asemerirwe kandi nsima muno Rose omwana mukano benalira adeli ninsima muno abasaho bona abamulago abanakasero aba Roswell Musawo Rachel
mwebale muno omulimo bagenzi ogwani mukagukora ogundi gukaba gwa Ruhanga ogundi omulimo gukaba gutali gwaitu nk'abantu kandi ninsima muno abantu ba Kyebando abahulira enduru enu baija kandi kukira muno abarambulaga Adieri abantu ba Kyebando mwebale nnyo bannange mwebalire ddala Adieri mbadde mumulambula buli bwenzija wano at least omuntu omu babiri munsangawo bambasangawo mwebale nnyo mwebalire ddala ninsima Akiki sister wa Adieri Akiki buli bwohura Adieri arwaire oberimukiramu ninkusima muno n'abaana bawe n'abekikuru bawe ntaine mbere nkugarukira webale muno Akiki webale kimu ninsima muno abantu abarugire Mbale mwebale kwija abantu ba Mukama nywena nimbasima muno ninsima family yange enu ito mukimanye nturuka 40 olugendo luregireho baitu bana basobeire kuba hano mwebale muno kwija Adieri ona akaba muntu waitu kandi akaba muntu wa amani Adieri nakyakora mulago itwena akatujanjaba itwena akatufwaho wagendaga mulago orwere twasasuraga na 10 orugayo oino omubazi orugayo kandi otahire sente bagenze bugambo bingi betukana saha zino ebindi tikusobola kubitunga nimbasaba abana bange b'ekikuru bange kusemererwa kwange kwijaga hano nkasangaho obumu kwijaga hano nkabasangaho habwokuba Adieri nimanye no barugire mu bwomezi bw'enseno agenze mu bwomezi bundi baitu nkaito abantu abasigaireho obwomezi twine kubutambuza kandi kurugaho kwa Adieri hakire kube kwegaita muno kwaitu engonze zibereho zeyongere na Adieri niko kuja kwa kusemererwa kwe na kikuba kifaananyi mama badaniriza buli muntu ba mama Yesu yabazima Oluganda sanyusa nnyo okubeera wano mu maaso gammwe n'okubalaba mwenna bannange okubanga muzze okutujagulizaako ku myaka gya maama kubanga wadde agenza atufuddeko naye tuwulira nga twebaza Katonda olw'emyaka gy'amuwadde okubanga abaddewo naffe ng'atulera maama waffe twogerako ng'omukazi abadde omukuŋŋaanya abadde atukuŋŋaanya maama abaddewo nnyo ku lwaffe maama abadde atwagala nnyo nga tolina kintu ky'oli mugamba nti nooba gundi yakoze bw'ati n'omulaba ng'anyiize nti oba anyiigidde gundi essaawa eyo yokka oba we wakikoledde awo wakirabira naye bwe kiyitako olunaku ng'omulaba azzeeyo ng'akubudaabuda ng'omwana maama waffe maama alwadde Yesu mulokozi wange lero li uweka maama alwadde ebbanga omusa gw'okunaziza ebaza nnyo nebaza pasita taata tukwebaza kubanga obaddewo nnyo kuba maama waffe bannange maama talina ddwaliro lyatatuuseemu buli ekibadde kyetaagisa ng'agamba mumutwale oba sente meka tunoonya bulamu bwa maama mumutwale buli wamututuuseemu maama abadde talina kyajuze maama simanyira naye tukwebaza taata tukwebaza otubeereddewo nnyo adde omuzadde omulungi tukwebaza okutwagala
tukwebaza nnyo Katonda yaba kutusasulira wadde nga maama agenze naye agenze mu mativu naye ng'agamba bannange taata onzijanjabye nebaza abantu b'Ekyebando mwenna nange tubatawaanyiza nga saawa oluusi 9 ogw'ekiro nga batuyita nti no maama atabuze tubadde tukonkonna naye nga tebatwekaanya ne baleeta entambula okutwala maama mu ddwaliro obudde tulabirawo nga bukedde abasawo nga bamukozeeko n'addawo n'atereera nebaza maama Seera tukutawaanyiza nnyo obaddewo nga totwekaanya nga tujja ekiro n'ojjayo bujja mmotoka n'ovuga n'otwala ku Roswero tukwebaza bannange abantu abalala mwenna bannange abatubeereddewo mu kiseera maama waabeeredde omulwadde emikwano gye mwenna tubeebaza nebaza nnyo abasawo b'oku Roswero bannange abasawo kibakoze kyonna ekisoboka tubaniriza nnyo mu kiseera kino nga tulina essanyu eringi so nga si kukaaba naye nja kwogera mu lulimi lwa maama abagenyi baitu tusemerire muno okubalora nimbaza muno okusiima Ruhanga obusobozi bwonna ogu atuhaire obwomezi obulungi nitwebaza Ruhanga ogu atuhaire obwomezi twaba na maama waitu Adyeri nyina abarongo yatukuza yatuhika hano habwokuba taata akafa yatuleka tukyali bato muno omukazi akalengaho muno kyona ekyakusobora yalora nti turugamu nk'abaana abarungi abengesa ennungi abakwesiimisa abantu. You are watching BGB TV, The Father's Heart. Kubanga singasibye nabbe maama omusa ebirungi teyandibirabye tukwebaliza ddala ebyo by'ebigambo byaffe. Tongere bamaama engalo ez'amaanyi. Kaseera kaba kazibu era takyukako mukana akadde omanya tolikyuka. Banakwogerako kusindika mu programu kiteeso kyo tukubaganyeko ebirowoozo nga bw'oyombera ku mizigo banakwogerako ki. Maama emyaka 18 ali mu kanisa asaba. Tukikoleko mu ngalo ez'amaanyi. Waliwo okwogera kw'owulira mu bulamu weenoonyeenoonyeemu mu bakwetoolodde olinamu bujingo wo, olinawo omuntu asobola okukubeererawo. Lwaki tukubira mukama waffe Musumba Lozira Ssebujinga engalo ez'amaanyi. Mu mbeera zino tujjukira nnyo naye ate ebbanga we liyita ne twerabira. Akyajjukira ku katambi akatambula kakatola obwama. Yagambanga nsereko ombeereddewo, nsereko webale kumbeererawo. Bw'owulira otya mulingo olina gw'oyambye nga yogera linnya lyo eriyambye. Bw'oba olina omukisa oguyamba yamba. Kana kadde munzikirize nate mpite mukwano gwa jjajjaffe gwa maama Stella. Maama katono kubanga ebigambo ebisinga babyogedde, naye ffe twajja ku kyalo kuno famire eno yasooka okutwaniriza. Okuva olwo maama n'afuuka maama waffe ate mukwano gwaffe.
abaana ne bafuuka baganda baffe ne tugendera ddala buziba n'omukwano ogwo era maama buli kimu kyonna abadde akibuulira nze nga bwe mmala ennaku oba wiiki nga sizze nga ntumira nga ŋŋamba maama ng'obuze kiki nemugamba maama birimu naye maama abadde mukwano gwaffe abadde maama owa ddala alina okwagala okutakoma nga takulesa kantu ng'ozze banange tufiiriddwa nnyo naye tusaba mukama amuwumuze emirembe mukama abawenye omukisa tukubire ku mulirwano omulungi engalo ez'amaanyi bajjajjaffe bagamba nti omulirwano wa Luganda talibwako nkoko mpanga jjajja gimu ku mirwano jjajja gy'abadde atambula nagyo maama gy'atambula nagyo nga babeerawo naye mu buli mbeera tumwongere engalo ez'amaanyi kana akadde sawanabira makwetaaga sawanabira Katonda mulungi yatonda eggulu n'ensi tukwebaza nnyo nnyini olw'olunaku luno tukwebaza kubanga wasazeewo okutwala omuddu wo Nnaalongo omuzzeeyo mu nnyumba gye wamuteekerateekera Mukama nno tukusaba gwe yajja n'okubagiza n'onyiga ebiwundu ku bantu abaali bakungubagira Laazaalo n'abaddu bo abali wano abakaaba amaziga abasinda olwa maama waabwe olwa mwannyinaabwe olwa jjajja olwa buli kinoomu bw'abadde amuyita tusaba Katonda affe gw'oba obagumya leka omukono gwo ogw'omwanya ogwo bwa Katonda gwengera okweraga n'okweragira ddala mu bulamu bwa Nnaalongo wadde ng'agenze naye ne mu kifo kino Mukama akola ebinene leka ebyamaanyi byongera okulabisibwa wano mu Kristo Yesu Mukama waffe amen. Tuleko wansi kansabe abaana gye bali basembere kumpi basaba ne banyabo mpitibwa omusumba Godfrey Lwagga nga nkulembera ekkanisa bagita City of the Lord Church eryawo Kaleerwe nga nze musumba wa Nnaalongo nga tubadde ne Nnaalongo emyaka 18 naye mbadde ngamba abantu nti ebintu ebimu tebisikirwa singa Nnaalongo abadde alina kyasobola okundekera yandirekedde okwagala okwo laavu gy'abadde alina abamumadde okumpi bayinza okukitegeera nti kyenjogera kituufu nti laavu ya Nnaalongo yabadde ensukkulumu. Nnaalongo nga kyewuunyisa nga muyita maama ng'ate naye ampita taata ng'essanyu lye buli kaseera abeera musanyufu kumwe abalala simanyi naye kunze era nga nzizaamu amaanyi nnyo n'amaanyi naye nga tetunagenda wala waliwo njagala nzeeyo akazindaalo katono kubanga chairman w'ekyalo tannatubuuzaako ate nga tulina okuwulira n'aboogezi abalala aba famire abagenda okwogera ku bulamu bwa Nnaalongo.